Ku ssaawa 2:30 abayizi babadde bamaze okuyingira ebibiina byabwe okukola ekigezo kyabwe ekisooka mu mwaka 2015 wabula zigenze okwera ssaawa 3 ng'empapula z'ebibuuzo tezinnaba kutuuka ku masomero agamu mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ku ssaawa nga 3:30 abadde beetisse empapula batuuse ku ssomero lya Kololo SS. Headmistress ku ssomero lino Watuwa Margaret annyonnyola okulwa kwe kuvudde. Ebibuuzo lwaliro bitandisemu a bit late kwansonga nti nebu elese ebibuuzo late ku Jinja Road Police Station. Kandi badde nga tutandika ssaawa 3 naye tuvuddeyo ssaawa 3 ku Jinja Road Police Station. Tetumanyi lwaki naye ebigezo bituuse late ku police station. Ye abadde akulira abakuumi b'ebigezo wano ku Kololo SS Simon Eboko agamba abayizi bakebereddwa bulungi okukakasa nga byonna biri bulungi. They were ready for the paper. As I saw them when they coming lining up, they lined up actually in time. That doesn't show actually they were ready. They followed what they were told during the briefing. They knew what to do. Most of them actually came, they lined up and there was nothing suspicious. Ekitongole ky'ebigezo kinebu kikakasizza nti amasomero gonna mu ggwanga gatandise ebigezo olwaleero n'ekigezo kya physics. Abayizi abasoma 300,000 basuubirwa okutuula ebigezo byabwe omwaka guno mu ggwanga lyonna. Era ekitongole kimaze okuteeka abantu ab'enjawulo mu bitundu byonna eby'eggwanga okusobola okwewala okubbira abayizi n'okukoppa. Kale abo mbalabula nadde abazadde nabo tubasaba baleme kwetaba mu bintu nga bino bageze okukola nti abaana baabwe tebabayamba bakuba ssente nti ate mugende mugulire bamuyambe wano. Ekintu ekyo situkyagalira ddala kitukola bubi kituzza emabega ng'eggwanga. Eggwanga lyaffe ate nga bulijjo mbagamba bino by'owulira poliisi byegezaako okututaasa bitandika eno nga bato. Kwa WBS TV, Rebecca Namboze, Kampala.